Eyo ye famire y'omukulu Robert Kyagulanyi Center Mutata n'abaana be Subi Shine yabadde agezaako okubeera ng'afuna weekend enyuvu era weekend ey'essanyu. Ebyo nno byabadde olunaku lwa jjo olw'eggulu era nga eyo yabadde Sunday. Ankwebazaako gwe wenna agenda maaso n'okubeera nga weekuumira ku Viki Exclusive wamu ne Wonderboy UG emikutu egikutuusaako amawulire aga entertainment ate era okwosaako ne ba tiktokers wano wekisookera ate era wekiggwera. Thank you so much for subscribing. Bobi Wine yagezezaako okubeera ng'afuna akawungeezi akanyuvu ng'akaspendinga bulungi nnyo n'abaana be famire okusobola okubeera nga ereeta akamwenyumwenyu ku baana naddala ku baana ng'abo abakyali abato beetaaga taata. Jjukira nti mu biseera bingi ebya campaign gye buvuddeko abaana bano oba famire y'omukulu Robert Kyagulanyi Center aka Bobi Wine yalinga emumiisinga nnyo nga taata ali up and down ndowooza kati obululu we bwaggwa daddy n'asalawaddemu afokasinge ku bulamu bwe nga we bwali yatwalanga abaana be tubaberanga kebusabala bagitambulanga mu bifo ebyamaanyi ebibeera ebifo ebyenjawulo nga bagenza okubeera nga bafuna ku ssanyu nga famire. Nabo kityo Subi Shine ne mutowe mukulu we olunaku olw'eggulu taata yabatutteko ku buno obumoto rides ne batandika okubeera nga bavuga obupikipiki obwo baveeyoko nga basanyufu. Buno obupiki mwasemba okubulaba nga Eddie Kenzo akikoledde muwala we ku mazaalibwa ge wabula olwaleero ne Bobi Wine agambye nedda abaana abange nange kambatwale bafune ku ssanyu. Naye nga nnyongera okubeera nga nkujjukiza gwalina ebizibu ebyenjawulo ebikusumbuwa Hajati Kalodezi ensonga yazimala. Nakugamba nti already ye takozesa kalogo kalenzi mbw ate kwata ku nsaasa ate genda mbw ate kutuma nkoko njeru etalina mbw ate mukira kwegamba nga ebintu biri awo tebitegeerekeka. Hajati Kalode akugamba nedda ye akusomera busomezi ddwera ye mutume wa Allah ayagenda maaso n'okubeera nga asolvinga ebizibu byo passport eganye visa eganye onoonya butuuze n'ensonga ez'enjawulo onoonya mwagalwa onoonya ki asanyu mu maka oba tonna bakuzuula mukwano gw'omutuufu. Hajati Kalode asangibwa wakisera ng'ennamba ejolaba yeeyo akosaako bannaffe aba Biva Organic Natural and Health Products abakutuusaako obujjanjabi obw'ekikugu nga bo bakozesa ddagala lya butonde sibeeboka abasangibwa wali eri ku Access Building ku Lubaga Road okosaako ne bannaffe abalala be bayita ba Baron and Sons abasangibwa ekireka Kamuli Road. Oyitangayokko mwana wa mama ne weefunira akumbako omulembe ak'emberenge buli lwoba n'ekirowoozo ekitandika bizinensi eyo. So Bobi Wine atukwebaza okubeera nga kati omotivatinze abantu bangi ate era ocreatinzewo like owadde ekifaananyi ekirungi eri abantu. Nabwe kityo munzikirize sigenda kusukawo Virginius the songwriter out Genius Productions or your handsome guy. I sign out. Ali Emityana Biva Organic fe tukolya zukuka bw'oba oyina nkenyera ng'oli mwami wake up call waali leka ekisenge kitambule bulungi nga tekirinaamu kutaataaganyizibwa kuba amaka bwe gaba nga gaggumidde oyinza ogamba abeeyo mu gye muli gye tuli naye kasi ogamba abeeyo gye muli onaagamba n'ebizibu ebiri mu maka gano waabitegedde omukyala atandika okutotola ebizibu nga 100 omanya amaka si manywevu oluusi nga kiva ku bba nti omwami ekisenge tekitambula bulungi. Nze Dr. Senjobe.